galasingiza ekisooka tusaba nti Honorable Robert Mao, Honorable Gerard Siranda, Honorable Dr. Mayambala ne Mr. Utagwera babeere nga basibwa. Kati bwe basibwa ate kiba kya bulimba nti ate bwe batuteekerateekera ng'essaawa yonna nga 19 bandiyingira ekkomera okusinziira ku mulamuzi kyanaaba atukoze ekyatugambye bwakkiriza essaala yaffe eyo. Ekyokubiri twabasaba nti bonna abo abantu basatu basasula obukadde 3 olw'okuvoola ssemateeka waffe ate n'ebiragiro bya kooti. Ekyokusatu ne tubagamba ne tubasaba buli omu bamaze okuwa buli ebisatu batuwe obukadde 10,000 abo abantu 4 olw'okuba bamenya ssemateeka. Ekyokuna ne tubagamba nti costs ezibeera mu kuwaaba emisango nazo kooti ezikole kyezituwe. Kati ebyo nga biri mu place Honorable Robert Mao, Honorable Gerard Siranda tebasobola kugamba nti bateekateeka byakulonda. Olw'ensonga guno omusango tegunnagwa guggwanga 19 February 2025 ku ssaawa 4 tujja kubeera wano wa Dr. Douglas Singiza ng'atuwaki. Kati Dr. Douglas Singiza bwakkiriza kyetwawaabwe n'ekyasalibwawo Justice Philip Odochi kale ate otugamba nti ogenda mu kukola ki kulonda. Ekirala ku ekyo part activities bagira baziyemuluza kutuusa omusango guno gukole ki guggwe. Kati ate gwe bw'ogamba nti watandise okuregisitalinga n'ayita n'abantu ekyo kiba kikyamu. Ekyokubiri ku ekyo enkola ey'okuwandiisa abantu mu regisita ezo nkola ya NRM era gye bagikoppa si nkola yaffe. Ffe tulina enkola gye tugoberera. Kakati enkola gye tugoberera tebeera ng'eya NRM. Ne bammemba baffe balina okutya okusinziira ku Honorable Robert Mao kubanga si mulambulukufu. Ojja kwesiŋŋaana nga bamaze okuwandika abantu baffe bammemba baffe mu regisita then abatwalire President Yoweri Museveni nga bwe yakola ku cooperation agreement. Kati tuyinza buli obumenyi bw'amateeka bwe nasookeddeko etaaliwo omulamuzi gwe bayita Justice Monica Mugenyi n'awa expert judgment ne bagunsingisa nti nno nze neekweka ne bagaana okunkola ki ne balemererwa okunsavinga nene tuteekayo naffe ebyaffe. Naye mu ekyo twasaba omusango ogwo guwulirwe naye kasookedde gugenda mu Court of Appeal teguwulirwa nga buli kaseera baleeta obubadibadi mu kooti era ne gutawulirwa okutuusa kati gunnaba kuwulirwa. Kati pano y'abalamuzi yatusuubizza nga 11 February wegenda okuba nga 11 February wegenda okuba nga ewulira omusango ogwo. Naye ekyewunyisa mu musango ogwo nti tekirabwangako mu mateeka nze okuba nga nze njogedde n'ejjunju ate omuntu omulala najja n'akona kituyita deponent ya affidavit omuntu omulala najja n'akuba ekirayiro obubamenyi bwaki bw'amateeka. Kale ogwo omusango gulimu ebintu bingi omulamuzi bw'atuula yekka Justice Monica Mugenyi n'awa order ate order naragisayininga ate ng'amagambe omulamuzi abagamba mu declaration number 2 kitewaaliwo okulonda baleeta ekiwandiiko ekiteeketeeke. Kati kiba kitegeeza baba baleese ekiwandiiko ekiteeketeeke kale ate tubakkiriza batya eriti lwamenya amateeka ate bawongere kwongera kumenya amateeka ekyo ekitakola ki. Ekirala muludde bannakibiina kino byonna ebyekibiina kyammwe ekisooka kansookere ku kiri lwaki tugamba nti tetusobola agenda mu delegates conference kubanga kiri ku record ne bwogenda mbawadde emisango giri 3 nga tugamba Honorable Robert Mao wadde ekisanja kiri byaggwako tasobola tutegekera National Delegates Conference ne National Council ne National Executive Committee olw'ensonga tebalondebwa. Kati ajjawa mandate eteekateeka ekyo kye tuchallenging ye process gye tugendako ku Monday gye tuyise consequential orders. Consequential orders zigenda kuva mu ekyo ekiragiro kya Justice Philip Odochi tuyiteekako ne direction nti kooti ejja kutuwa obuyinza tugende mu Electoral Commission batuwa abantu abatugayidinga tulondewo akakiiko akainterim kasobole okuba nga katambuza omulimu ogwo. Kati akakiiko be kanaabeerawo bwe tujja okusobola okuba nga tugenda mu ezo enkiiko zombi National Council ne National Delegates Conference. Pozi okuddamu wali ku kibuuzo kyo bagamba nti Honorable Robert Mao agamba nti ffe tuli bammemba gwabasingira mu kooti kubanga ye preliminary objection gye baateeka